President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alangiridde amawulire ag'entiisa eri mu M7 ne gavumenti ye anti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alangiridde nti agenda kutabaala eggwanga Uganda okuva gye litandikira paka gye likoma okuva bukiikakkono okudda bukiikaddyo anti yonna agenda kugendayo nga bunyenjiri tuli banyiivu tugenda kwekyanga tugenda kwekalakaasa bannayuganda basobole okukimanya nti n'essaawa etuuse akadde keekano agamba nti waliyo olunaku mulindwa waliyo olunaku lwe bayita ddidde lwe bagenda lwekigenda okutabuka lwekigenda okuggweera eri mu State House Entebbe agamba kati atandise okupreparinga bannayuganda obwongo bwabwe mind kale omubiri gwabwe body kale physically bakimanye nti no sawa yeno ey'okuyingira Entebbe mu Ntebbe ate okufuna obuwanguzi bwaffe obwatunyagibwako nga bannayuganda bino nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abirangiddwa ero ng'ali ekamwokya era bamaze okubirangirira n'adduka Zambwa n'agenda ku mutimbagano gwe ogwa Facebook oba ne Twitter okwongera okutegeeza ensi yonna worldwide abazungu abaddugavu abannansi bonna gye bali mu nsi yonna bategeere nti nno Uganda kigenda kubanga kitokota ssaawa yonna era nga olutambula luno oba olutabaalo lwagendako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana gwe tulimu zina kutandika ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana gwe tulimu mu mwaka 2023 ye Mande wa wiiki ejja era nga kigenda kutandikira mbalala gye kigenda okutokotera bannayuganda bondo bali ready beesiimye dda era baasiimye dda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga alangiridde entambula eno bagamba bo bali ready yonna gy'anaagenda bagenda kubaayo era bagenda kumulindirira balindirire ebigambo bye byagenda okubanga bagamba ebyenkyukakyuka okulaba nga balaba ku Uganda empya eyeesiimisa kati nno katugende ku mukutu gwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kwawandiise bino ng'ategeeza ensi muyinza okugamba bya swakaba bannange bya ddala byalaali awandiise mu lulimi luzungu olwabano abajja bazunga bazze okubba okutta wamu n'okutwala abaddu ewaabwe lwe baleeta wano kati nno nange era lwe ngenda okusooka mpiseeyiseemu ate mmalenzize mu lwewaffe wano lwe tutegeera obulungi agambye nti our nationwide tour begins on Monday next week. Here is the program of our first phase of activities. We shall go out to address our people physically and on media houses and officially open our offices. People power, our power. Ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu ebyo byawandiise nga tutegeeza kati nsaba nsooka embizi ate mu lwaffe olwa wano olulya katunkuma osobole okubitegeera naawe munywanyi wange yonna gy'oli agambye nti olutambula lwaffe oba olutabaalo lwaffe lwe tugenda okwetaawo okulambula eggwanga Uganda lyonna lutandika ku bbalaza ya wiiki ejja era nga program yaffe nga bwe tugenda okutambula n'okukola n'ebyetugenda okukola yiino wano wammanga nga tugenda kwogerako oba kuba enkuŋŋaana twogereko n'abantu baffe face to maaso ku liiso kyenyi ku kyenyi tugenda kwogerako ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo mulizi radio mulizi TV n'ebirala ate nga tugenda nakuggulawo omutongole w'ofiisi za National Platform eyo yonna bitundu yammwe gye muwangaalira gye ziri n'agamba amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe amaanyi gaffe ge maanyi g'abantu kati n'atuwa fly eno nga bw'efulumye bweti ng'eriko enteekateeka yonna gye bagenda okutambula phase esooka ba olutambula olusooka gye bagenda okubeera eriko nti National Unity Platform the first phase of the National Unity Platform nationwide mobilization tour and official opening of party offices nti olutambula lwa kibiina kya National Unity Program okwetoloola eggwanga yonna okukumaakuma abantu okwongera okubazibula amaaso n'okubazuukusa ko n'okuggulawo ofiisi zaffe eziri mu bitundu ebyenjawulo atandise wati nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 balaza ya wiiki ejja kigenda kutokotera mbalala abaana b'embalala are you ready olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 Fort Portal wekigenda okunyookera
ate olwokusatu ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 abaana b'e Kasese tujja tubaakiira otyo olwate nga 31 omwezi ogw'omunaana omulwokuna omwaka 2023 tugenda kubeera Kabale olwate ku Mande oba ku Balaza ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 tugenda kubeera Mayuge olwo ku Lwokubiri nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 abaana b'e Busia mutulinde olwate nga ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 abaana b'e Mbale tuli awo olwate olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 6 era ono tewaliwo ensobi okuva e Mbale ne tudda e Soroti okay kiyinza okuba nga it's fine era ku Lwokusatu ennaku z'omwezi 6 ennaku z'omwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi 23 Soroti sura okuba nga wano waliwo ensobi samwe ya mpozi katulinde tulabe ate nga ng'ennaku z'omwezi ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 abaana b'erira tuli awo ate ng'ennaku z'omwezi nga era ku Lwokuna okay it's fine era ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 abaana b'eggulu zidde okunywa wano wama kumpi walkable distance okay wano kiba kijja kukola okay ate nga ku Lwokutaano nga 8 ogw'omwenda omwezi omnaku omwaka 2023 abaana b'eruweero ate tujje bitolooge ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e12 wanji okay ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 10 paka nga 12 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 abaana b'e Hoima munaatuwulira kutalaaga Hoima yonna 10, 11, 12 Hoima mujja kutuwuliramu omuseera olwate ku Lwokusatu kuba Sunday zijja kuba 10 Monday zibeere 11 Olwokubiri zibeere 12 ezo zonna ze Hoima olwate ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 abaana b'Eluwa weeyayu ekigenda okuggweera ndowooza enteekateeka mugiwulidde teri kulanga kulala buli munnayuganda wenna gy'oli bitegeere nti omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okulangirira enteekateeka nga bwe zigenda okutambula sitwagala ate saawulidde saategedde ate saabibaddemu ate simanya nabadde wa jjajja saafuddeyo kubitegeera ate munnange jjajja yabadde afudde enteekateeka esaana etegeerekeke ng'obudde bukyali ogigambe banno nabo bagigambe bannaabwe nti omukulembeze atutidde ku mafuta g'ennyonyi okuva wali mu ggwanga lya Amerika twangweyangweko tugende wamma tumubugirize ate tuwulire ebigambo byatuleetedde okuva mu Amerika nabeki ebiddako kooti y'ensi yonna World Bank byonna emboozi nnene okuva lyava yali talina kye yaleese naye kati akomawo agamba bye mbadde ngobeeri ntandise okutema ntandise okusigula kati ate kambaleetere nammwe mumanyi we tutuuse mu kusigula kwaffe tusigula gavumenti ya Mwai Museveni okugijja mu ntebe ate bannayuganda bafune obuweerero nga bafuna ku Uganda empya gye beeyagaliramu era gye beesimiramu njagala ndabe wano ku baganda baffe mikwano baffe abalabye ku posti eno era biki bye batugambye biki bye boogedde ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ono tulina Swengere everywhere yamuwoomya n'agamba inshallah Mungu mugagga bw'anaabakkiriza Kabuye Boston ekiba kibe n'ekiba kibe radio agamba okay Isaac Kadanis n'agamba especially in Mbale we will throw tear gas cans in your car Isaac Kadanis okay Masaba Media Channels nayanukula Isaac Kadanis kwa bonna bano b'Embale Masaba Media Channels n'agamba you cannot do anything in Mbale we don't take nonsense on president try and see okay Africa Bell Boy n'agamba I can't even wait to welcome you to Soroti Shamila binti Adam Juko n'agamba naye oba tear gas bategese tanka meka okay Maxwell wa Machaka n'agamba nice travel wherever you go my Mr. Boss okay
Dennis well atwine nagamba may the good Lord guide you your tour. Maberi Ali nagamba welcome to Mbale on that day 6th September. Sirwada Joshua nagamba twesangeyo fada. Kangume Eri nagamba thanks for the tentative program blessings. Noamani Isaac Kirinsa nagamba you are welcome to Kabari. Litalichi nagamba Luwero Muwage. Nakabuye Grace nagamba atenga silabye my own Masaka president waffe bambi totwerabira, we need you. Sugu Shaban Saidi nagamba Saidi. Okay, nagamba waiting for you in Arua, Mr. Obini. Mugasila Arnold nagamba did you have to come to Kabaka to Kabale on Thursday? Too bad, I won't be there. Okay, tunakusangayo Jonova. Butere Walter nagamba Arua, we are waiting. If possible, a 30-minute visit at Yumbe Police Station, Yumbe District. Okay, tujja kuba tubiraba. Jenny Francis nagamba Aruta continua, may God protect you, my president. Franklin Cubs nagamba kaba ke kadde tubiddemu kati tusimbudde. Musisi Paulo Luzinda nagamba countrywide tour. It's been a long wait. Okay. Stuart Muisa nagamba what happened to Masaka? Tujabe Masaka. Lugolobi Eva Smart Atanas nagamba what about Kampala? Kampala namwe tujja. Tumusherule Dorothy Kikanga nagamba may God protect you. Gigi nagamba I like that you are beginning. Okay. Genius Uganda nagamba when are you coming to Chegegwa district, Mr. President? Very soon. Honorable Sirukenya David Makinde Sabagabo agambye no money for tear gas, no lockdown, no excuses, no Saturday, no Saturday, nobody gambayo. Okay. Matovu wa Bobi nagamba tukwaniriza tukwenyumiriza munyo Mr. President webale kujja people power our power. Otyanga Moses nagamba my little people, are we together? President Uganda is forever Ugandans, so don't let anyone sabotage your program. In fact, I missed those days when you were giving police no time to rest, and that one when it's happening on you means you are real opposition. President, may you visit parts of your country in peace. No in Western Uganda. Nagamba only calling you president gives me honor. Mbarara president starts from home on Monday. Wafula George. Welcome to land of God, Mr. President. Busia border welcomes you. Chevako bad citizens nagamba banange tiyagas ho tetumwagala mutulekemu Uganda police. Chambade Ismail onawulira. Thomas Okabo nagamba welcome to Lila, but I request police to behave and bring in maximum respect to other political parties. Uganda is for all people, whether opposition or not. Ruth Owefumbe nagamba Owefumbe Ruth. Okay. Nagamba kati emundu biri muziwa kati emundu bali muziwawula. Safe travel, my president. Fred Anduma nagamba I can't wait. Shamin Naps nagamba tata webale kwagala abantu bo.
Bali Luxembourg n'agamba it's time to see the double standards of police. Semugoma Wilbur n'agamba kyekyo President. Steve Powers n'agamba thanks Mr. President tusimbudde. Lincoln Zeyongera Ibla n'agamba Mayuge and Mbale that will a battle with police. Okay, that will be a battle with police. Okay. Mumeya Ismail Uganda n'agamba but I request this time Uganda police to be fair. Okay, ngenda kusaba njira nkomaakaawo ate tutambule tulabe ebigambo ebirala. Ndowooza bannayuganda mbawulidde bonna basaba Uganda police ekume ku mpisa ekume ku ddembe ereme kukola bitaliimu nti ereme kukola bidabo standard kubanga tuzze tulabe ebbanga ddene eriiseewo mukulu Muhoozi Kainerugaba Generali abadde atambula ng'akola zi birthday ng'akola ebintu ebyenjawulo simanya Thanksgiving simanya wanayinchi nga tewali amukwatako tewali amukuba ku mukono. Kiba kitegeeza nti ne Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine alina okukola byalina okukola ate kuba yalina mateeka naye toyitali mu mateeka kuba ze serving officer naye oli bw'aba abikola ne Kyagulanyi asobola okubikola era mu mateeka. Kati twagala kulaba poliisi ajjeyo mundu akuba tiya gas bantu kuba kino kye tukola kiyamba ggwanga Uganda n'okulaba nga tufuna Uganda ennungi eyesimisa omuneyagaye abaana b'ogwo omupoliisi abazzukulu bo n'abange ffenna kubanga wano wetuna tetulinayo waka walala. Ngena kumaliriza no katono no agambye nti Robert Kinene omugave n'agamba thank you sir, this is what I have been yearning for. Nancha muwala wa makanika n'agamba Nancha makanika agamba atya n'agamba I can't wait in Mbalala though last time tear gas yanyoka n'ekibo tear gas nanyuka n'ekibooko na at least we never got a chance to see you at Kacheka Stadium. Senyonjo Edward Mityana nowhere to be seen. Mityana tujja. Namikasa Muwambwa n'agamba 17 September 2023 waiting massively. Iga Muhammad n'agamba can't wait for you in Iguru. Zue Lahim n'agamba blessings inshallah. Bare Francis Masaka where are we? Tuja. Ankole State n'agamba so you are preparing for 2026 general elections seriously. Ugandans open your eyes and use your brains cause those people are just using us now. Mobilization for what as in what are you going to mobilize for? Be clear. Ankole State ogwotamanyi bigenda maaso mu ggwanga kalikyogamba nti 2026 okubanga atuusenga Mwami Museveni akyalotaba kwesimbawo tubireke Mwami Museveni asigale nga afuga oba gwoli mu nsi yo nga bwoli mwankole. Amwezi oba nga waliyo ensi gye bayita Ankole nga teri mu Uganda kati ate tutumanyi lwaki oteesa ku bye Uganda. Tutegedde ky'olugamba kyogamba Museveni abereka afuge nga talina kwesimbibwako nga tewali kugenda mu kalulu tetukitegedde. Etteeka lya Uganda ssemateeka agamba wanabaawo nkulonda buli luvannyuma lwa myaka 5. Kati wabanga tumukoze ekisaanidde kujjako Museveni emyaka 5 teginnaggwako linda okugenda mu kalulu. Bonna batoyagadde bigenda mu Mr. Ankole State tujja kukolagana ku mitendera gy'amawanga n'amawanga eno mu Uganda nga Kyagulanyi president naaweyo nga gwe president w'eyo state. Linayitwe Andrew Emma n'agamba the motive is right but the seed is corrupted. Which seed? Albert Mulenga Mubanga n'agamba you guys don't have offices. Muwaya Father, let's pray for the best. Okay. Ebigambo mubiwulidde era emboozi muziwulidde. President alangiridde kigenda kubaluka kigenda kutandika kigenda kutokota. N'abaana b'embalala baaniriza president n'abonna gy'alangire gye bagenda okugenda baaniriza president. Ne waliyo abagamba nti poliisi togeza n'ojja otiyagaasiyo wadde akabundu ku mulundi guno mubeere fair.
kubanga omutabeere fair nomujoti ya gas ne mundu no kamera zibalaba ate kooti yensi yonna eri ebyetaaga era kyekikoza kino Kyagulanyi ayagala basuula mu katego kammwe mufiire mu firimu yammwe kooti yensi yonna ekabe mu Museveni bamukwate ejjeeke nga wadde ajja kitugamba n'olwekyo poliisi ya Uganda muweesonyiwe bino ebintu mudde wali mba mwagala mu Museveni asigale ng'akyakulembera ate bannayuganda ne baneekyanga ne beekyawa ne beekalakaasa nabo mubalekete mubakwatako bajje mu Museveni mu ntebe kubanga bino byonna mu Museveni byalina okulindirira okusalawo kyasalawo kyonna kimutwala bwasalawo okuba abantu agenda bwasalawo okubaleka agenda kati talina way out okujjako okukkiriza n'agamba mbombye bannayuganda ewannyo waawo kale ebigambo mubiwulidde buli omu ayogedde ebibye buli omu awadde endowooza ye mulimu abagamba mbu nno Kyagulanyi ali mu katemba Kyagulanyi ali mu lwali Kyagulanyi alina byayisaawo ebibye naye nga temuli mulamwa mu byakola nabo balina endowooza zaabwe nabo balina okusalawo kwabwe ng'abantu ate tuli mu people power our power buli omu alina okuba na independent mind bo bato bakirowooza naye nabo mukama abakeko abagonjole amaaso gabe batandika okulaba nga n'abalala bwe balaba bannayuganda kati nno mwena abaddeko nsiima bwongerwa mwe bali kubaako banywanyi bataayi tujja kuba tuddamu tuwayo ebigambo mukama nsaba bankuumire mweraba